Photoshop ngebiseere bye yali evudde wanga ali buwerere bwatyo. Yali weri bane temulimba nsi. Yali yazze. Yali AI yali yazze. Yakatuuka kati. Namuwulidde avolongotana. Wayiswa lekerawo okuvolongotana. Toyi bw'aba yabadde AI nabo bakole AI. Bo tebagimanyi. Yenze ngimanyiddewa. Nze sigimanyi oba yabadde AI nabo bakole AI. Bwe twabadde Masaka twalabanga bwe twabadde tuli mu kulonda obukulembeze bwaffe. Awo nno bwe twalabira ng'abantu abamu muli bazibu. Nuupu ekibiina ekiri mu buyinza mutulage badeligeti bammwe baali luddawa. Era obukulembeze obuliko mwabulonda mutya. Because muli mu buki muli mukulembeze essaawa zino obwa opposition. Muyiye nnyo abantu. Njagala okugamba ebigambo bino wammanga. Bwe bennaako oyo okuvvola kw'abantu ba Nuupu babise Kabaka. Bavumye mama Nnaabagereka. Bavumye Ekereziya. Bavumye Abakristaayo. Bavumye Obusiraamu. Bavumye Katikke bamutuba n'amannya mbu ye Gamulengejja tokiwulya nga bakyogera. Nze simanyi. Ababyogera abavuma Katikkiro be bamanyi. Abagamulengejja bageegati nange simanyi. Kubanga Katikkiro bamutuuma amannya. Musajja batugaatamanyi. Oba otegedde. Bayogera ne bagamba Kabaka si Muganda. Nga gyobera nti yabazalamu mama wa Kabaka yabakubira essimu omukazi eyewummulira edda kwegamba abantu abo bavolokotanye n'ekintu twawonye ebyogobe ebyo byokola bya musitense n'omuntu n'akuwa omukisa otukulembere omunoloka weekolakola omusolosolo nawulidde pulezidenti wammwe abanja buliri bannange Pulezidenti Museveni funayo ekitanda okiwe Kyagulanyi akubanja obuliri bw'osula. Omuntu gwe twalonda nenkera ku makyera Katonda webale kutuyamba Kyagulanyi twayitamu kuba pulezidenti. Omusajja gwe twawa entebe kati abanja buliri. Imagine obuliri. Waliwo bino ebitanda by'ebibe ebyedda bye twasulangako mu kyalo ewa jjajja. Bamukolereyo ekitanda. Bamukolereyo ekitanda ky'ekibo bakimuwe. Ndoza kati kyagala okusulako munnange. Olwaye edi mutwe akola ki mu kkomera ne Machete ne gundi. Ani akati abajje balekera okuleekaanira. Olw'ekitiibwa alina kkomera mulamuzi oba. Kakati okwo okuvolongotana kuwa ekitiibwa kyekyaleese abantu abangi e Masaka. Abo be mwalabye mwavoola ow'ekitiibwa ne musibako buli kigambo ne mwogerera buli kigambo ne mumusibako buli kintu kyonna. Abantu baludde n'ow'ekitiibwa abantu batandise okwefumiitiriza. Tutandise okwefumiitiriza okugamba nga tuludde n'ow'ekitiibwa abikola kati. Nempulira omuntu ng'aleeguula omumwa ne gumukoma eno ng'agamba mbu Kyagulanyi yawa ow'ekitiibwa obwaloopu yeebale kubumuwa. Bw'oba omuntu omuwadde ekintu weetaaga kukimuvumira na kumulangira. Kati bw'aba yamuwa obwaloopu yatukola bulungi. Abantu b'e Masaka Nnyendo Mukungwe tebalondangako wa kitiibwa Mpuuga nga yize eroopu. Walona akaliwo k'otamanyi. Oweekitiibwa Mpuuga eroopu leader of opposition flop. Ye flop. Bakyogedde awo anti mwagala okunkubya empi. Bw'abanga ye flop era kirabika kubanga bukyaba muwa woofiisi. Tajjangayo basibe ekirala nze bukyaba wa Ssennyonyi woofiisi simanyi kyagikolamu. Ow'ekitiibwa yali roopu ng'agenda ku oversights. Okulambula emirimu gya gavumenti bagikola ki? Bagitambula n'okutereeza ssente y'omusolo okugirondoole ekola ddi. Oba otegedde twamulabanga wano mu byenjigiriza ne tumulaba wano mu byobulamu. Ono yafuna miliyoni 600 onaku akoza miliyoni 8. N'obugombe bwa Museveni gwagenda okujjako n'omusirikale bamukuba migongo omusirikale ali wali balimbalimba bannayuganda. Okitegedde ate n'amaani akola ebyekidongo okumanya musiru nnyo yadda weegindi ne balyoka bagamba nti nno simanya ate tuli mu maka muno sinera bano babbo tukoye bolongoto wammwe. Yensonga lwaki abantu bakyuka kati bagenda wa kitiibwa Mpuuga bagende mu byobufuzi ebyokuzimba ebyabateeketeeke ab'ensa. Olina ekyakyongamba banveewo. Tuli ku woofiisi yaffe wano e Namirembe kumpi ne chachi ye Namirembe. Bw'otuuka ku chachi wali waggulu banga aserengeta
totula ku kiguudo kiri ekive wa pasta akayiwa awalwa Bishop's Road weta ekikomere ekisooka ekya Bulaka we tusangwa kuchachi Mpuuga is very fine and kicking kubanga already yafuuse president wa DF. I want to get my membership card too. Tubaaniriza mwenna abaagala ofuna membership card zammwe weetuli wano buli lunaku tukeerawo tuvaawo ssaawa 2 n'olwekyo mwenna abakozi abali mu bitundu ebyenjawulo jangu weefunye membership card yo tubaaniriza nnyo bannyabo ne bassebo mbasiibule biweddeyo oba tebinaggwayo mweraba basiibule kali kaakati sikyagala kuwaana nnyo bakulembeze babaloga bano abantu bantu baloga bagenda ne bafuuwa emmindi ne basoba mu masabo nga bakunkumuka ne balyoka beekwekoya ku bikomera by'abantu abo tubatwogedde ne balyoka bassera obukunya naye leero kansibule bulungi bannange mwenna ababadde batulaba njagala okubeebaza olw'okutulaba njagala okubategeeza nti feba DF Democratic Front njagala okubategeeza nti ofiisi zaffe nzigule era njagala okubategeeza nti eno mu Democratic Front kyekibiina kimugatta bantu tuli wano si kuwanagana ba bibiina balala osobola okuba wa NRM nga naawe okiraba President Museveni abadde afuga bulungi ku lulwo naye ng'akwaddiye ng'obuuza ki ekiddako jangu mu DF tuzimbira bamu ekibiina eky'ebyobufuzi ekibiina ky'abategeevu ekyabateeketeeke abantu abalimu ensa abantu abalina experience nawuliddeyo abavevenga nga muyiwa endusu mujja kunsonyiwa ndi mu kusiibula nga mugamba mbu nno bano abantu mubamanyi nnyo era bajja kwawukana mubamanyi tutegedde mubamanyi n'ebifo ewala naye njagala bategeeza temulina kye mubamanyiiko kubanga okuva edda nedda batambula bonna tebaawukanangako era bamanyi batambula bonna n'olwekyo gyamu bantu abateeketeeke abantu ab'ensa abantu abalungi okutambula nabo abantu abazimba omusingi nawulidde era andeegulyako omumwa wagula egudde ng'onkubira ng'ombuuza weetegedde yankubidde ng'ombuuza mbu ow'ekitiibwa Mpuuga okuva edda yalemwa mbu era naawe omanyi nti yalemwa ow'ekitiibwa Mpuuga mugenda omusanga nga MP wa Parliament owa Nnyendo Omukungwe n'olwekyo njagala bategeeza bannyabo ne bassebo nti mujje tutambulire wamu mujje tuweerereze wamu mujje tuddemu tuzimbe ebyobufuzi mujje tuddemu tuzimbe essuula empya ow'ekitiibwa Mpuuga abayita abategeeza nti olw'okuba mwefumiitiriza abawanye ekitiibwa abamanyi nti buli bannayuganda abaagala ensi yammwe Uganda tugenda ginunula nga tuli omuntu ogwo tetulinga bali abagamba nga bakulaba n'ow'NRM bannange twawona ekyogoba ekisiraani ekyokoola mwagenda okujja nga tulina baganda baffe ab'NRM tulina baganda baffe abasirikale naye ne balaba okubya akafale ne muganda omusirikale nga batandikirawo okuvevenga oyalidde ndoza mumulaba banne mbabuulire bw'oba onaazimba ebyobufuzi oweefudisi ne bwakyuka najja wano abazze twegattire wamu naye mu lutalo omuntu gw'olina okukyusa yowa NRM n'olwekyo twaniriza nnyo bakama baffe abava mu NRM abakyala n'abaami mwatwagadde nnyo mujje tuzimbire ki wamu kubanga nammwe ekintu kyammwe mukimanyi muzeeyi emyaka gyegyo sinze musabira okufa nga abalala pulezidenti wa ggwanga muwanye ekitiibwa saagala kwefuula muntu amutyoboola wabula njagala ntegeere nti ye pulezidenti akola ki atufuga n'olwekyo mbasaba okujja mwewandiise bwensiibula mba mukyamu nsiibudde mweraba nze Nakato ngenza ate mbadde nkyayagalawo ki kwata omuzindaalo mumwebalize kwali emisikini bandi mwerabidde omutabani omuzikulu mwebazi teekayo mbadde nerabidde kwata kacyayi bannange ntandise ntuule oba nnyimuke nga ŋŋiire mukalu ate nze nywa amata nga jjeewa ku kibuga
Nedda ndi ku simu ntandike goŋŋamba. Kaakati munnange abantu mbajjukira nga mwasaamirira waliwo abaasanyuka nga Alien Skin bamukubidde ejjinja. Baakuba Alien Skin ejjinja. Abantu ne musanyuka nnyo era bamukubye bangi abadde batutegeeza nga Alien Skin bwe yagwa. Njagala obategeeza nti Alien Skin ali ku executive. Njagala okwebaza Alien Skin ettiimu ye. Njagala okubasaba nti mwebale nnyo kujja eno gye tuli mu DF. Njagala okwebaza Oweekitiibwa Mpuuga okutegeeza ensi yonna ng'eramula Alien Skin mu buvubuka bwe. Ate ye n'atamunyooma n'amuwa ekitiibwa from dust to ki mumanyi oluzungu gwa bisoma. Ate nze mbimanyi. Nze njogedde byogezi bo obiteekawo. N'olwekyo Alien muzzukulu wange nze jjajja Fangoni nkwebaza weebale kujja mu DF, weebale kuweesa mukolo kitiibwa. Neewuunya nze simanyi naye nga neewuunya bagamba Alien Skin atambula n'ababbi lwatambula. Twabadde Masaka obusimu ne busigala, laptop ne zisigala, waliwo gwe nakwasizza ensawo n'aginziriza nga mulimu esente zange. N'olwekyo abali batemera Alien Skin omugambo naye nawe nawulidde ku kitebe kya Nuupu nga bazzaayo empapula omuntu ng'agamba batuleetedde ababbi amasimu ku kitebe. Waliyo obubbi, waliyo enjaga, situganye ffenna tunywa ku njaga naye ate tetuginywera ku bitebe.